sirina wensoma nendaba nga president waffe yeetonze. Okwetonda kwe tokulabamu. Era nze ndaba nti olwa political climate eriwo ayina abajigabe be babawoza Mukama yeebazibwe. Yabakutte dde obwongo be yabadde n'abekkololo abo n'abajigabe. Era tosobola kugamba nti omuntu yeenenyezza ng'ate tumanyi nti okwenenya kuflowinga from the depth of one's heart. Teriyo okwenenya kuwandiike ne mukusoma babiri gwe ne mukyalawo kitegeeza mukyalawo kyakkiriza naawe kyokkiriza nga Ananiya ne Safira baateesa babiri buli omu yayogera kike era buli omu yafa lulwe. Adamu ne Eva buli omu yayogera kike ate omukyala ate n'awaliriza omwami we bali ku kibala Katonda kye yabagaana. So ne baba baagalana nga basula mu buliri bumu tebasobola kukkaanya kimu. Omukyala mulokole pulezidenti waffe yalokokako n'abita era nga kati bakwano b'enfanfe mulimu maama Fiina okugyawo ng'agenda kumwegaana. Era singa wabadde otunuulira ekyabadde Kololo ne Kayanja Omusiyazi naye yabaddeyo. Pastor Robert Kayanja Omusiyazi naye yabaddeyo. Kakati gwe simanyi oba bw'oba osoma filosofi ye kugamba ki nti evil ne Satan ne good basobola okutuula wamu bonna ne bakkaanya nti leero kwenenya bali bamukoledde platform akolereko campaign. And he has done it. Apology yetu ogitwala gy'obadde omubanja emyaka gyonna. What is a repentance? Nga tonnasaba kusonyiyibwa olina okusooka okusonyiwa mu mutima gwo, free from blame people who you deem or you think have wronged you. Nga president tannagamba kola apology tumusonyiwe ng'eggwanga yalina okusooka okusonyiwa. Obusungu bwalina bungi, obuswandi bungi. Mutabani we agamba nti bakkaanya naye waliwo ab'okukubira eggulu, waliwo be batwala mu basement babayigirize olunyankole, waliwo ab'okkubwa. Obusungu bwalina bungi, ye tannasonyiwa. Kizza Besigye ali mu nkomyo, be baasiba ku olw'ebyobufuzi bonna bali mu nkomyo, baagamba nti baagala kujja ku gavumenti ye bali mu nkomyo. Kati ayagala tumusonyiwe yabatadde. Has he freed from blame those he thinks have wronged him and have wronged his presidency? Bw'aba tannaba kubasonyiwa nga Kizza Besigye ali munda, simanyi audacity wagijja gamba ti ate yasonyiwe. Kitegeeza ne principle ya Bayibuli abatagitegeera wadde yagamba okubatiza bannaddiini bwe boogera ku by'obufuzi. Principle ngikusomedde. Patience ayinza okuba nga tabimusomera. Agambye bw'ati. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto.
ebirowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya. Abali ku Uganda ey'enkya tubaaniriza mwebale tugobera n'otuwubaka oba feedback ebyo tubaweereza nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala ne muzukulu wa Namwama Musumba Moses Solomon Male tugenda kwogera ku nsonga ezitali zimu omuli eya President Museveni eyakoze ekitakoleka bukyanga atandika kufuga ggwanga Uganda ekyokuvaayo okwetonda olw'ebive ebikolobero n'enfuga embi gyatuusizza ku Bannayuganda. Bukyalubanga lwa Mindi Sabbiiti gye tukubye emabega yavaayo ye ne mukyala we ne beetondera Bannayuganda okusingira ddala bava mu kitundu ekya Buganda oba mu ggwanga Buganda nga babeetondera ku lw'ebikolobero ebikoleddwa obukulembeze bwe bakulembera nabo saako ne ba agents be ekyongedde okuleetawo amaloboozi eri Bannayuganda nga bangi bagamba tetusobola kukusonyiwa olw'ensonga nti bingi ebikoleddwa ate era nga ne kuno okwetonda kwabadde ng'okukake ebigambo omukulu abisoma nga atabiraba ng'alinga ddala kituufu ataasose kuyita mu speech oba alinga atakkaanya n'ebyo byasoma. Ebikolobero ebimu ku ebyo ebikoleddwa Bannayuganda ensangi zino wetwogerera byakuwamba abantu kubatulugunya kubajjamu njala kubookya paasi kubabuzaawo bantu bangi abakyanoonya abantu baabwe famire nnyingi ezinoonya ab'eŋŋanda baabwe abaabuzibwawo abakwata mundu abakulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni ebikolobero ebirala bye byokutta abantu buli bwe twolekera akalulu osuubira musaayi okwawukanako oba okubeera okufaanagana n'ebyo ebyali mu nsiko enkumi n'enkumi oba emitwalo n'emitwalo gy'abantu abaafa ebbula ly'emirimu obusosoze mu mawanga n'ebintu ebirala bingi. Kale nja kubuuza musumba ono y'omu ku abadde basaba edda omukulembeze aveeyo yeetondere Bannayuganda sinakindi n'okuwaayo obuyinza mu mirembe. Ensonga endala mwemuli eya European Union yabadde kyadde okwogerako ne General Salim Saleh eggulu eyo naye in a turn of twist of events twagenza okulaba ate Andrew Mwenda munnamawulire era nga nfanfe ennyo wa Mozken Rugaba ng'ate ayambalidde abazungu bano nti lwaki bamedolinga oba okwetaba mu nsonga z'eggwanga Uganda nga batunda eddembe ly'obuntu n'okola tutala kiteboogenda ne ku mawanga gaabwe agatulugunya abantu abawaakula entalo era gye byaggweredde nga General Salim Saleh yeetonze olwa Mozken Rugaba tweets zaateekayo okutyobola eddembe ly'obuntu okutulugunyiza abantu mu basement ye n'ebirala biyitirivu. Kale tulabe oba enkwatagana za Uganda ne Germany kuba ambassador ayogerwako yabadde mu meeting eyo we Germany UPDF oba ab'ebyokwerinda okusinga eggye ly'eggwanga ne government ya Uganda bamunenya okusekeeterera oba okusupportinga n'okuteeka ensimbi mu bikolwa ebisekeeterera gavumenti eriko n'okuli okuwagira abayeekera saako n'okuwagira opposition mu ggwanga Uganda. Nalukoola palamenti yabadde tannaba kubugumya Nambooge nga n'akataayi tekannasala Farida Nambi okuyita mu kooti enkulu oba yes high court ne bamugjayo nga tannaba nakubugumya kifo era kaakati ali ttale yadde nga yagenze mu court of appeal okussaayo okujulirwa kwe. Democratic Front no but rather Mathias Mpuuga yalonkinze ekibiina nga tugenda mu kalulu ka bonna z'ensonga ezimu ezetujja okutunulako. Musumba kansuubire obulamu bwo bulungi ssebo soko namuze tugobera ku Uganda ey'enkya tugende mu maaso ssebo. Ngenze nteerera jjukira wava wano nga ndi mulwadde
era ate ne munoogwo wali interview gundi endala nagirabye musajja wo ng'afudde ko wali wakava wano era nendaba nga naawe ate olwadde ate nga enzibu nnumye era leero ndoza lwe sitaddemu kiwero naye nga neebaza Katonda nti anzizza engulu naye neewuunya Mukama byakola tebyogerekeka. Oyogedde ku kya president okwenenya naye bw'oba musomi wa Bayibuli scholar si musomi busomi nti oyitemu oba bagikutaputira. Sirina wensoma nendaba nga president waffe yeetonze okwetonda kwe tokulabamu era nze ndaba nti olwa political climate eriwo ayina abajigabe be babawoza Mukama yeebazibwe yabakutte dde obwongo be yabadde nabekololo abo nabajigabe era tosobola kugamba nti omuntu yeenenyezza ng'ate tumanyi nti okwenenya kuflowinga from the depth of one's heart. Teriyo okwenenya kuwandiike ne mukusoma babiri gwe ne mukyalawo kitegeeza mukyalawo kyakkiriza naawe kyokkiriza nga Ananiya ne Safira baateesa babiri buli omu yayogera kike era buli omu yafa lulwe. Adamu ne Eva buli omu yayogera kike ate omukyala ate n'awaliriza omwami we bali ku kibala Katonda kye yabagaana. So ne baba baagalana nga basula mu buliri bumu tebasobola kukkaanya kimu. Omukyala mulokole pulezidenti waffe yalokokako n'abita era nga kati bakwano b'enfanfe mulimu maama Fiina okugyawo ng'agenda kumwegaana. Era singa wabadde otunuulira ekyabadde Kololo ne Kayanja Omusiyazi naye yabaddeyo. Pastor Robert Kayanja Omusiyazi naye yabaddeyo. Kakati gwe simanyi oba bw'oba osoma filosofi ye kugamba ki nti evil ne Satan ne good basobola okutuula wamu bonna ne bakkaanya nti leero okwenenya bali bamukoledde platform akolereko campaign. And he has done it. Apology yetu ogitwala gy'obadde omubanja emyaka gyonna. What is a repentance? Yesu bwe yali ayigiriza ku kusaba mu Matayo essuula ey'omukaaga onnyo olwokutaano ngenda kusoma mu Lungereza tunavunula empolampola yagamba and when you pray bwe munaasabanga you shall not be like the hypocrites temubanga nga bannanfuusi for they love to pray standing in the synagogues baagala nnyo okuyimirira makuŋŋaaniro basabe nga babalaba and on the corners of the streets ne ku njegoyego z'enguudo oba ku mabbali g'enguudo that they may be seen by men basobole okulabibwa abantu nti asaba nnyo awoggana nnyo yeenenyezza. Assuredly I said to you ddala mbagamba nti they have their reward empeera yaabwe bagifunye. But you when you pray naye gwe bw'ogendanga mu kusaba bw'oyagalanga okusaba go into your room genda mu kisenge kyo shut your door galawo oluggi lwo pray to your father who is in the secret place saba kataatawo ali mu kifo ekyekyama and your father who sees in secret era taatawo oyo alaba mu kyama will reward you openly anaakuwanga empeera mu lwatu. And when you pray bw'onoosabanga do not use vain repetitions as the heathen do tokozesanga bigambo bya kuddiŋŋana ng'aba kafiiri abannanfuusi bannamawanga bwe bakola. For they think that they will be heard for their many words kubanga balowooza nti bajja kuwulirwa olw'ebigambo byabwe bingi. Mukama wagamba, Mukama tunenenyanga, Mukama tuwaayo Uganda, Mukama tuwaayo bwa president, Mukama wagamba. Naye mu kyama yogera mu bigambo bitono
And these are the principles. Therefore, don't be like them. Kutobanga nga bo. For your Father knows the things you have need for before you ask him. Kubanga tata oyo amanyi bye weetaaga nga tonnaba kubimusaba. In this manner therefore musabenga bwe muti. Pray. In this manner therefore pray. Musabenga bwe muti. Our Father in heaven. Kitaffe ali mu ggulu. Hallowed be thy name. Erinnya lyo litukuzibwe. Your kingdom come. Obwakabaka bwo bujje. Your will be done on earth as it is in heaven. Okwagala ko kukolebwe ku nsi nga bwe kukolebwa mu ggulu. Give us this day our daily bread. Tuwe emmere yaffe eya leero. And forgive us our debts. Emwe gamba version. And forgive us our trespasses. As we forgive them who trespass against us. And forgive us our debts. And forgive us our trespasses. As we forgive our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And do not lead us into temptation. Totwala mukemebwa. Kitegeeza ki? Nga tonnasaba kusonyiyibwa. Olina okusooka okusonyiwa. Mu mutima gwo, free from blame people who you deem or you think have wronged you. Nga president tannagamba kola apology tumusonyiwe ng'eggwanga. Yalina okusooka okusonyiwa. Obusungu bwalina bungi, obuswandi bungi. Mutabani we agamba nti bakkaanya naye waliwo ab'okukubira eggulu. Waliwo be batwala mu basement babayigirize olunyankole. Waliwo ab'okkubwa. Obusungu bwalina bungi. Ye tannasonyiwa. Kizza Besigye ali mu nkomyo. Be baasiba ku olw'ebyobufuzi bonna bali mu nkomyo. Baagamba nti baagala kujja ku gavumenti ye. Bali mu nkomyo. Kati ayagala tumusonyiwe yabatadde. Has he freed from blame those he thinks have wronged him and have wronged his presidency? Bw'aba tannaba kubasonyiwa nga Kizza Besigye ali munda. Simanyi audacity wagijja gamba ti ate yasonyiwe. Kitegeeza ne principle ya Bible abatagitegeera wadde yagamba okubatiza bannaddiini bwe boogera ku by'obufuzi. Principle ngikusomedde. Patience ayinza okuba nga tabimusomera. Agambye bw'ati. Verse 12. And forgive us our debts. Tusonyiwe ebyonoono byaffe as we forgive them who trespass against us. Olabye nti tusonyiwa. Naffe tusonyiwe. Katonda nga tannalaba nti osonyiwa. Talina bwa kusonyiwa. Therefore, bw'oba oyagala okusonyibwa, tandika n'okusonyiwa. Gwe kennyini gwasooka okusonyiwa. N'ekyo president asaba okusonyibwa. Asooka asonyiwe. Nandisuubidde ba Eddie Mutwe out. Kizza Besigye out. Bino byonna obusungu bwalina kooti masho bwe baagigoba yagizizaawo. Mu wiiki emu ng'etteeka liyise erya kooti masho kyali kibaddewa mu byafaayo bya Uganda. His apology kitegeeza nti ku mutima gwe tekuliiko kusonyiwa. Bwe kuba tekuliiko kusonyiwa, talina audacity, talina propensity, talina right kusaba kusonyibwa mu maaso ga Katonda. Eyo principle ya Bible. Sinze nawandiika Bible. Jesus laid it down in Matthew chapter 6 verse 12. His apology is null and void. Is inconsistent with biblical precepts. Ekontana ne Bible kyeyigiriza mu kye bayita oku repentance. Kubanga apology gye yakoze yenenyeza ne mukyala we yenenyeza. Tusaba tusonyiyibwe, tukoseza Abaganda, tukoze kino bye. Ate n'ekirala bw'oba wakwenenya oteekwa okuba specific and clear. Clarity eteekwa okubeerawo. Abazukufu obamanyi. Abeewa mmondo. Wamu olulina mukyalawo. Nenzija ne muganza.
ne mukola embuteezi musajja wattu tomanyi eno gy'otawukira onoonya bamale onoonya bagundi banaani gwe bakutte musajja we yafa jakana onoonya baani eyo nga nzinyingiddewo nga mukyala mukola embuteezi bwe nnumirizibwa seetaaga kuwandiika nzijja buze bwoli nti wamala nina ekinsuza nga nkukunadde nakusobya naye nsaba onsonyiwe njagala ofune rumu mu mutima gwo wonsonyiira kubanga kye nakola nkyejjusa nkaaba I shouldn't have done it nsi kiki sebo mukyalawo nga toliiwo embuteezi wamala oza is it true nti yes abaana babiri si bange yes so my wife betrayed me yeah mukyala wange jangu kiki kyewankola ate nakola ki abaana bano ababiri baani oyagala kumpita malaya kyogamba netunda buli musajja mwendako tolina amagezi takasajja gwe kwata mpola njagala kumanya abaana bano baani bwaba si babo mbuulira bwaba si babo gwe batwale wa taata waabwe kale katuyite male ngajja abaana abo munnangu kimanyi bange ansaba kunsonyiwa saba kunsonyiwa it hurts kubanga ekiwundu oluusi mbadde sikimanyi nakimanya nti wakikola mbadde simanyi nti gwe watta ono mbadde simanyi nti gwe watta kojja wange Eriya Katende yajja okulwanirako olutalo mbadde simanyi nti ki naye nkitegedde sirina kyakukola sirina kyakuzza I have forgiven you be bazuukufu omukyala muzuukufu wa Church of Uganda yandibadde amubuulira principle y'okwenenya bino bye bawandiise anyone can do that ng'okkiriza speech gye bakuwandiikidde eno yabadde show just nkyajjaawo so ebyabadde kololo bikontana n'enjigiriza ya bayibuli Yesu gye yatuyigiriza ku kwenenya bw'oba oyagala osonyiibwe sooka osonyiibwe ye principle si ffe twamugambye okutwetondera kyavudde ku mutima gwe be basomye ekiwandiiko naye nga tonnasoma kiwandiiko gwe osonyiye olyoka osaba ekisonyiwo kuba principle ya bayibuli Matthew chapter 6 verse 12 egamba and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona Kizza Besigye yakusobya probably does he deserve jail nga ye yali omusawo wo forgive him mute tabano bonna buli muntu yenna asibiddwa for political reasons yandibadde aliwe ekyokubiri you preside over a system eddira aba criminals nebateeka ebweru neddira abali innocent oba aba victims neba victimizing further state that wenenye otyanga kayanja abaana wuliriza nekyajaba mu kooti eriyo keesi y'ebisiyaga abaana bawabira Pastor Robert Kayanja obbali ebisiyaga bagenda omubanja babakwata keesi yaabwe yakubalya bisiyaga eyakayanja kumononera linnya simanyi oba state oba mawulire ga bulimba nti balimba abantu bulijjo bagenda ku keesi poliisi ne baggulawo cases poliisi nenoonyereza neremu okufuna obujulizi babakwata ne babavunaana nga bwe bavunaana abavubuka bano njagala ombulire emirundi emeka gy'olabye ng'omuntu agenze ku poliisi aguddewo keesi poliisi enoonyereza eremedde okufuna obujulizi neekwata omuntu oyo nemugamba nti kati tukuvunaana tuwa mawulire ga bulimba why is it that mukayanjazi cases ez'ebisiyaga ye abantu babakwata ate ne babavunaana
bono n'erinnya ly'omusumba tibono n'erinnya lye yafukibwako cases mmeka ezigenze ku poliisi naye nga poliisi okuzinvestigatinga mu cases ndowooza nga 10 einvestigatingamu 2 oba 1 successfully naye endala zonna zifa lwakubulwa bujulizi ti poliisi ekyanoonyereza abagenda okulopa babakwata ne babavunaana lwaki mu keesi za Kayanja abagenda okwekubira enduulu ate babakwata ne babavunaana okuwa poliisi amawulire ag'obulimba kati gwe ng'ogamba twenenya n'omusiyaza ali wali atudde kumpi ate nomana n'okola speech tyakati nti bwe twali omanyi abannaddiini baali baagala nzigalewo amakanisa g'abakayanja bakayanja mbawere kati Kayanja n'akwata akantu ke kamu n'akateeka ku TV e Channel 44 kankabazannyire mulaba bannaddiini abo bakafiruni baali baagala batuwere naye Museveni ye musajja waffe mumulabiranga ddala. It's a campaign ploy. Simanyi oba bw'oba totegeera mbuulira nkufuna bulungi. Listen, nkugambye cases mmeka abantu zibalopa ku poliisi n'ebula obujulizi ne investigating neeyita n'ebula obujulizi bameka be bakwata nti owadde poliisi amawulire ag'obulimba. Does police demystify each and every case nga waliwo n'omusango ogwa omugone yali akulira yani Kayiira poliisi yali good mystifying nze. Andrew Felix Kawesi poliisi yali ezudde abatta. Kirumira afande Kirumira poliisi yali ezudde abatta Kirumira. Simanyi kubuulira. John Kagezi bakwata bano ne bakwata bano ne bakwata bano ne bamaliriza kati tebakudde ate omulino nno simanyi afande nti kwegamba tuli awo. Do they ever arrest and prosecute, ensure prosecution eyaba abawa obujulizi abalopa emisango ku poliisi n'eremu ginoonyerezaako okufuna obujulizi bonna babawabira? Why is it that mu Pastor Kayanja's sodomic cases police simple ebisiyaga ebibikkako neggulawo okuwa poliisi amawulire ogw'obulimba oba si kyo okwonoona erinnya ly'omusumba Kayanja? Nze gwe ngamba nti abaana abali ebisiyaga naye olw'okuba mukwano gwe ye President Yoweri Kaguta Museveni gwe balowooza nti yenenyezza ekkololo nga n'omusiyazi waali ye crusade ki ng'onoonya batuukirivu kusabira ggwanga omusiyazi omuyise omufere omuyise mwenna mugenda kusaba biki? Gwe naawe nkukiriza nti wabaddewo okwetonda. Now Matthew 6 akugambye tusonyiwe ebyonoono byaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona totutwala mu kkemebwa niyo tulokole mu bubi nga tonnasaba kusonyiyibwa sooka osonyiwe. So President waffe Museveni nga tonnasaba kusonyiyibwa sooka osonyiwe bonna abasibiddwa n'abo bonna abakaaba injustice naye nga ekireese injustice order from above. Ontegedde bulungi? Order from above ove wavawa State House. Order from above agambye nti ono tumukwate. Order from agambye nti tetumuwa bail. Order from above agamba nti lino etteeka erya UPDF Act lirina okuyita kubanga tulina be tulina okusiba ate bwe tutaliisa mangu kati bona n'okwata n'essente z'omuwa omusolo miliyoni 100 n'oziwaayo nti nabawadde be badiriise. Yes. Squandering taxpayers money nga malwaliro temuli ddagala. Nabadde mpulira omulamuzi Irene Mulyagonja nga akaaba n'atwala omwami we mwaye ekike neyeesanga biru tagisobola n'addukira ensambya mu Bakatuliki n'emugobayo. Yalowooza nti awuwo banaamuwuliza yagenda okwesanga ng'ate eri kiraasi si ye n'aganza omulamuzi ate tandika okuba masiikini nsabirize ssente n'addukayo n'amuteekemu ng'ate ensambya ali wasi. Nsambya afuna ssente z'omuwa omusolo. Nsambya amalwaliro gonna ago agagundi aga churches agali ku musingi gafuna ssente okuva mu gavumenti gafuna eddagala okuva mu gavumenti naye ate price charges zaago ziri exorbitant. Yes. Ojjukira omusajja gwe baasibira gwe baalemwa okuta ensambya baagala ssente
final abatwala mu banka bamugamba agende mu banka bamutwalira mu motoka mu wheelchair n'agende wa manager ajeyo sente ze era yasasula biru ate n'okufa n'afa kati ani amusse isn't it the system eteteekawo proper Medicare system oba proper healthcare system who presides over it era gwe twandivunaanye olw'abantu abafa ye president mwene 2 amututte emulago omulamuzi muli agonja agambye mulago is just a monument si ddwaliro tinekano wadde banne bamulamba stins bamukubye ne bagamba nsoko otunulire nammwe ekitongole ekiramuzi bwe kifaanana naye nga ye spoke her heart n'obulumi tinali ndowooza nti yeneeberayo ku butebenkevu naye teri era omulwadde yamaliriza amugjeeyo amuziza mu Mukwaya hospital ewa mwami Kiwanuka Dr. Kiwanuka okakkana ng'afudde amaziga teyagakaabye. Who presides over a murderous system eya healthcare? Timalwaliro mulimu ebitanda temuli ddagala temuli bikozesebwa. Private hospital ebeera etya na buli kyuma ekikola nga government hospital terina. What are you apologizing for? Tunuulira omuvubuka eyafiiridde mu ddwaliro ly'e Mengo hospital esaba obukadde nkaaga simanyi mu buna. Poor family banonyezaako 25 ne babuwaayo nti twagala zonna. This is a Christian hospital built on the foundation of the Anglican Church. We have done a clarifying that issue was resolved era ebijogerwako bya bulimba bavudde ejo ne issuing a statement. Milioni nkaaga mwenyaza bazisasudde bazibasonyiye. Even where there is nze ekinnuma nti amalwaliro gano aga missions abakkiriza basonda ssente era ne bagamba ino endobolo egenda wa ku malwaliro. 2 government egateekamu ssente. 3 ba patients nabo basasula ssente exorbitantly nga ssente zaayo zisinga neza private clinics ez'abantu ababulijjo ne batuuka n'okukwata emirambo. Mukwano gwe Reverend Isaac Bakabuna mawulire muno mukyalo we bamukwatira e Mengo bamulongooza ne bamukwatirayo e Mengo baagala ssente n'abagamba ndi Reverend ne kola yino we don't mind about your kola tozitulaga what we want is the money. How can money be more valuable than human life? President yenenyeza fine nkulaze okwenenya bw'oba weenenya kutandikira mu mutima. Repentance stems from the heart not from the documents the papers nti kati soma wano. Ekyokubiri baba baabulidde enjiri ne bagiwulira yamaze eddakiika mmeka script yavuddewa gye baasomye kitegeeza kino ekintu bazze bakibawadde kati mumanyi okuwuliriza abantu bano mujja kisoma tugenda kisoma bano anti bannayuganda baagala nnyo okuwulira Katonda okumanya bannayuganda baagala nnyo okuwulira. Nabadde nva Jinja twagenza okuziika mukodomi waffe Seka Rukundo yafudde era naye sister we Patience yabadde annyonnyola n'aga nti baamutwalanga mu ddwaliro main hospital Jinja naye nga obuzibu bajja kugamba leeta kino ate kino tekiriiwo. Kati n'ekiro ku ssaawa 9 nga akema ssaawa 11 nga talina bwamutwala paka bagenza omutuusa nga yafudde sukaali owa wansi yasse to 0 ne bamuwa ku reserve station nadda to 1 naye teyasobodde kimekinga nafa twamuziise. Naye bwolaba ensinda Medicare mulyagonja healthcare owe Mengo healthcare. Who presides over it? His Excellency the President. Yetonze lwekyo nti amalwaliro monuments mulyagonja ze yayogerako yetonze eki. Now kugambye Bayibuli egamba nga tonnasaba kusonyiyibwa sooka osonyiwe. Kiza Besigye bali bweru babatadde. Katugende mu Luke 19. Omanyi leero mbuzizza ekintu ng'ate nina okutaganjula Bibuliyo Bayibuli nina okukola ki okugidaganjula. Tugende mu Matthew mu Luke chapter 19. Luke 19 mulimu omusajja
bamuyita Zakayo. Akayimbo kamanyi. Zakayo muwoza, Zakayo muwoza, ali ku muti, oli ku muti, Yesu akuyita, Yesu akuyita, kamangu, kamangu. Zakayo yali musajja mumpi naye nga muwoza wa musolo. Nga buli sente zasoloza zonna asooka kwerowoozaako ne ttiimu ye Abaroma. Yesu bw'ajja nagani yani ono nange njagala okumulaba nkooye bibi bimpitiriddeko. Yalinnya muti musikamooli. Yesu amulengera amugamba kamangu. Zakayo bwakka nagani mukama wange nga ndi mwonoonyi kati abantu batandika okomplaininga naye Yesu naye akola ensobi. Ali atya n'omuwooza kuba yamugamba kale era obulokozi buyingidde muki mu nnyumba yo. This is the story. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector. Yakulira Uganda Revenue Authority. Ye chief tax collector. Yes. Yali ku muti ayagala okulaba ki? Kankuwe kino. Tax collector bw'akollectinga omusolo alina enkizo. Agamba parliament, agamba state, tyowange nti nze abakozi bennina twagala obuwumbi 858 okwejjanjabya. Ye Uganda Revenue Authority. Ate tulina okujjanjaba bannayuganda bonna bonna under the National Referral Healthcare System. Abo tetubafaako bano be batusololeza sente. Abo tubawe bannayuganda bonna tubawe biliyoni 75 zijja bamala. Si ye budget. Yes. Biliyoni 75 ze batadde mulago. Ate ffe ffe tuli president, ministers, PSCs, executive yonna nebeero si 5 bonna abo tujja kujjanjabirwa nga wetwagala. Budget yaffe eri classified. Babajjanjabirawa abagala Sweden gye bagenda, abagala Germany gye bagenda, abagala India gye bagenda, bw'oba oyagala mu America gy'ogenda. Kivola basaamu kuteesa ye bwe yalwala ate alinayo ne ziri ezagundi ani enhas ayina ndi zino zaakoze emyaka 4 nga yakikirira Sembabule. Yagenda Germany ne government nemuteerako. Bwatuuka Germany ne bamujjanjaba. Mu kifo ky'okuzimba eddwaliro ewaabwe Sembabule gy'amaze emyaka 4 ng'eddwaliro liri in tatters. Yazimbye ekkanisa kuba mwe muli banne abawuddisa abantu nti bano mubagambe nti obulwadde muzimu baakuloga, ezo sente tuzirye. As long as government cares not about the healthcare system ey'abannayuganda, kitegeeza eri bedfero ne bannaddiini abawuddisa abantu nti ogwo muzimu, eryo ddogo, ago mayembe, eryo ttalo, ebyo biteega, tugoba omuzimu. Olaba n'obwavu baguyita obuzimu. Kakati bannaddiini abo bazimbidde ekkanisa. Bannasembabule basinga kwetaaga kkanisa oba ddwaliro. Tulinayo mukadde waffe yalina ebizibu alwadde. Sembabule baalemwa ne bamusindika e Masaka ng'emitwalo 2 tagalina. Ekisooka kweyongeddeko distance. Ekyokubiri goodies bagenda mukola scans na biki Sembabule tebasobola zikola. Now, who heads that system? Etta abantu. Aren't we our brothers keepers? Kati kitegeeza tulina bakayini. Am I my brother's keeper? Nze nkoze ogwange kansome ekiwandiiko. Where is Abe Wamunteresa Wamunkwasa? Nakuwa obuvunaanyizibwa okulaba nti ajjanjabibwa. So sorry. Nze byo tebinkwatako. Ze banzijanjabira America, banzijanjabira Canada, banzijanjabira Germany. Bonna oba opposition oba government namboze bwe yalwala tujjukira olunaana baalumu agende yebadirise mu America ne baawe bakireke. Kyokka ne baakiikirira eddwaliro in tatters. Kati no bagende balwalire wali mu Church of Uganda emukono olabe biiru. Anti biiru oziraba. Yes. Emirambo bagikwate. Era bantu mwe abalonzi banairwe munaazuukuka ne mutegeera nti bano abantu babazannyira ku bwongo.
syndicate tubatunuze mu Katonda ninga bwe tubanyunyunta. Banadini bwe banaakola ebikolobero nja bakavaringa. Nange bajja kunnyambanga okuwuddisa abantu ni gwe walabyeko ye mwana. Now, President yenenyeza. Tugende mu Matthew 19. Luke 19. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was very rich. Nga mugagga nnyo. Mwalimu Zacchaeus omuwoza, yiwa revenue authority. Nga mugagga nnyo. And he sought to see who Jesus was. Ne yeegomba okulaba Yesu yaani. But he could not because of the crowd. Nenga tasobola olw'ekibinja ky'abantu ekyali kikuŋŋwanye. For he was of short stature. Kubanga yali mumpi. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree. N'olwekyo yadduka n'alinnya mu muti omusikamooli to see him, amulabe. For he was going to pass that way. Kuba yali agenda kuyita eyo. Jesus is passing that way. That way. That way. So Zacchaeus adduka kubanga Yesu agenda kuyita eyo. And when Jesus came to the place, Yesu yatuka mu kifo ekyo, he looked up and saw him. N'atunula waggulu n'amulaba and said to him, n'amugamba, Zacchaeus, make haste and come down. Yanguwa kamangu, for today I must stay at your house. Kubanga olwaleero nina okusula ewuwo. So he made haste and came down. Now dukamangu n'ava ku muti nakka, and received him joyfully. N'amwaniriza n'essanyu. But when they saw it, naye abantu bwe baakiraba, they all complained, ne beemulugunya, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Agenza ali n'omusajja gwe tumanyi nti mwonoonyi tax collector, omuwoza w'omusolo, ali ruthless. Njagala okubimu akafaananyi k'omuwoza w'omusolo. Yali abaddeko n'ekisa. Abagagga bangi ekibaabiza misolo. Ani agisolooza? Uganda Revenue Authority. Ku bujjanjabi baabawadde obuwumbi 88. National Referral ekulira omukyala ye Byanyima. Yes. Ye Byanyima omukyala. Doctor. Bagiwadde obuwumbi 75. Kati ubulemu mukyala Byanyima omusawo nti teri kintu. Mufo ky'okubulaminga Parliament, mufo ky'okubulaminga President waffe Museveni agenda kwetonda emirundi emeka. Okuba nti bannayuganda are not his primary concern. Healthcare system is not his primary concern. Kati tumusonyiwe ki? Yeenenya biki bye tumusonyiwa? Okwenenya kwe tokutwala. Zacchaeus agenda maaso n'agamba bw'ati. When people complain, abantu bwe bemulugunya, Zacchaeus agamba bw'ati. Then Zacchaeus stood and said to the Lord. Zacchaeus n'ayimira n'agamba Mukama, n'agamba omulokozi. Look, Lord, laba Mukama wange, I give half of my goods to the poor. I give half of my riches to the poor. Okay. President aina famu eyekisozi. Akutte hafu n'agigabira abanaku. Kwekwene. Kuba tolooza kwogera bwogezi bigambo. Zacchaeus says, I give half of my riches to the poor. Basibe ekkubo every now and then. Olwo balisibye nga n'ambulance eyita n'akuba naye nga n'oli talina gy'alaga, oba omulwadde atuuse oba afudde, Katonda y'amanyi ebwayise. Mbadde nkomawo. Oba omulwadde afudde oba awonye, Katonda y'akola ki? How many people die nga balinda convoy ya president eyitewo? How many lose business nga balinda convoy ya president eyitewo? Nabadde ndowooza nti yeenenyeza tebagenda kuddamu kusiba makubo. Naye baagasibye. Kati yeenenyeza biki? Omanyi kye bayita humility. Mu kwenenya mubeeramu okwetoowaza, mubeeramu okukakkana, mubeeramu amampaati okugakwata okugateeka ebbali. Naye pulezidenti waffe bw'abanga akyalina amampaati ekkuba oba liggala, olwo aba yeetonze biki ng'abalwadde basobola okufiira mu ambulance kubanga emergency
route teriiwo basibye wamala ojja wamale omukwate at least otekeyo ka story ofuneyo $200 osanze mala gambye nti wategede no you've come late sirina budde bu ebiri bikoze eki ekubo baalisibye how many people are grieving and crying because of the system ojukira baatuwa sente za COVID-19 billioni emu ozijukira ze baatuwa ne baga nti ezimu zigenze walimu ani akamwesi where did that money go? What did it do? Nga baali bazirese abantu baweebwe emmere gwafuna emmere emirundi emeka ey'obwerere $1 billion zaalagawa kyokka nga ate ebbanja tulina zisasula kubanga tezaali free. Amafuta baagavumbula bwe baagasumulula nga bataddemu pipes nti amafuta gaago gasse baatekako kufulu ntegaddamu kufusumululu. Uganda ebeera etya ku lisiti y'amawanga aga-exportinga crude oil kyokka nga n'ettono lya oil tetulirabako. Kati wamala sometimes you need logic. Nze nzikiririza in faith with reason and Christianity is logical. The Bible is logic. It flows. It allows questioning. Yes. Blind faith teriyo. Yakivula Museveni ayagala nnyo bannaddiini be nabadde mu kuziika emukono ejjinja nenasanze abanaku nga batambula bolekedde Namugongo nabadde njagala okukubira ogendeko okukuba okwate ku bifaananyi ebyo weebuuze baabagagga bali ludda wa bannaddiini abazze n'abantu bano bo baluwa bo batambulira mu mamoto bagendagendayo nga bbiri basuleyo translate ate bamalize bafuna allowances zaabwe. Government yataddemu billions in Namugongo. Abatambuze ebigere bagenda nabo bagenda bajjamu ssente. And at the end of the day abamu bajja kulemerayo. Tomanyi nti buli Namugongo lwebeerayo poliisi egamba ne mutuyambe abantu bano baddeyo. Kyokka nga babasolozezaamu ssente. Tewalina kugamba ti ku ssente ze baasonze ne gavumenti ze yatuwadde tukole provision bano abalemera wano tubazzeeyo kyaki tebigikwatako. Kati wekiba nti abali ruthless be basabira abali ruthless ne bakkiriza ne repentance tiyo yabadde repentance nzaawomba neewuunya. Zakayo yagamba look my lord I pay half of my riches, I give half of my riches to the poor. Abanaku abaavu mbawa half of my riches. Museveni yagabye eki katika mutwale okay yeetonze nga Zakayo naye yagabye eki kiki yaddiza abaavu we tuba tunoonya abagagga Museveni omugyamu agambe nti faamu y'ekisozi njigabidde abaavu zino kiro nzigabidde bino naye alina ente tomooni bizinesi simanyi oba ebimu bye babateekako bituufu oba si bituufu naye bw'ogenda okulaba kumpi byonna eggwanga lyaffe aligabudde mu bayindi. Abayindi bajja ne Katonda waabwe kati weenenyeza ekkololo naye eggwanga oliwaddeyo. Abayindi bajja wano ne bukatonda bwabwe. Yet Uganda is a country which is predominantly Christian, mulimu n'abalokole, mwalawo omulokole, naye eggwanga oligabudde abagwira bannansi beeryankuta abalala mu gavumenti ebawaddeyo batundibwe mu buddu, abafiiriddeyo, abakaabirayo, abeevuma be baggyemu eby'omunda, all those mismanaging the economy has brought all this. Emyaka ana wamala. No job creation. Basooka tujjako bakola currency reform ne bajjako ne 30% ku miliyoni emu nga bakuwa siringi 7. Emitwalo 9,913 ezo gavumenti nezitwala eya Museveni. Ekyo kye yeetonda
kyokka today emiliyoni emu kye yagulanga then Yes. olwaleero miliyoni emu tekigula. Okimanyi? Bakyusa ssente mu 1987 currency reform. Dola yali ku siringi oba zaali mekasi kyajjuke naye zaali ntono nnyo. Era nga bagamba ssente ya Uganda efuuse $. Kilo y'ennyama siringi 5. Zize zirinya kati kilo y'ennyama mitwalo emeka? 2. Mitwalo emeka? Ekitegeeza mu kakadde ka leero ofunamu kilo mmeka? 5 ez'ennyama. Si bwe kiri? Kilo 5 ez'ennyama. Mu kakadde ka luli wali sebo ogulamu ente eziwera. Is the economy better or worse? Era kati ekimu ku biwuddiisa ze ndongo za chachi. Owange tugendeko ku entertainment, genda mu chachi oba bujingo yagenda okulimba oba ani yagenda okulimba oseke omala oddeeka. Now, nkugambye principle. Repentance stems from the heart. Be flowing nga tebabiwandiika. Si script gyokwata nti ogenda kufollowinga bwoti odde ku kino mubisoma n'okusitagaringa musitagaringa. 2. Repentance is accompanied by works. You must forgive before you are forgiven. Olina kusooka kusonyiwa osabe ekisonyiwa. Niyo obusungu bw'olina ne court martial gizizaawo within 1 week. Kitegeeza bw'ogenda okusiba ate ntoko. Obuswandi bw'olina nena lukola bw'aba yakubba. You can decide to let go. Old friends can meet. Basiramu basabira muzikiti ogwo. How sure are you ti obululu bwonna omutwalo gumu mwaka 6 bwali bwa Nambi? Obutabalu ye ani yabusamba? Lwaki ovunaana ono titebwabalibwa? Now, Zakayo bw'amala okugamba nti ebintu byange ebyobugagga byange ekitundu ku byo half of it mbiwa abaavu, n'ayongerako kino. Owulira? And if I've taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Era bwemba n'ekintu kyonna kinnatwala naye nga mpita mu bukulu pya mu bulabbayi mu bulyake, ngenda kukizaawo emirundi 4. Kitegeeza Zakayo yali amaliridde waakiri ayavuwale nenga tasigaza bbanja. Ayavuwale nenga tasigaza ki? Mu 2:26 kooti bwe yalangirira nti obululu bwabbibwa n'ebyavuddemu tebikyusa nnyo. Kati yandigendi bannainti obululu bwabbibwa luli kati nsazeewo obwa president mbutadde kubanga nina record ey'okubba obululu yabutadde. It's more of the same. How many people are complaining? Lindako kooti neesala n'egamba nti bino bigobererwe mu kulonda okujja. Bimeke byali bikyusiddwa? Bimeke byali bikyusiddwa? Kakati ne bazimba eddwaliro ly'e Rubowa lyo likka mu ttaka. Mulago yeetaaga baliwadde billions 660 something. Yes. Mulago bagiwa billion 75 ejjanjabe bannayuganda. Is that fair? Is that fair? Is that fair? I'm sure there's nothing we can do. I'm sure there is something we can do to change the destiny of our country. I am sure. Is that fair? National referral byanyima gyakulira eri supposed okujjanjaba gwe munkuseere munnange mpale enywera muguwa omuntu owa bulijjo obuwumbi 75 about that. Uganda Revenue Authority abasoloza emisolo ze bagenda okulya obuwumbi 85 oba 88.
Now ate the chosen few ezaabwe classified budget MOP oba yagala kumujjanjabirawa alina okugenda. President, cabinet bonna balina okugenda gye baagala okubajjanjabira. Zaakaya agamba byetufu ate ne bagenda okubajjanjaba ate ne bafisa ssente ze babawadde. Ojjukira Ssegirinya bwe yalwalira e Nairobi. N'abagenda omulaba ne basaba ssente ne bazibawa nga bazimanyi nti ssente ezo zagenda eri naye ne batagenda bimala kwabika nti ate ne zino zizino nzizizza olwo singa tebyafuluma. Obwo bukuluppya bwe butyo. If you preside over a corrupt system, bw'oba ogenda kwenenya nayo gireete naye emenyeko bagambe tekyali kubba abba kalabba. Naye you preside over thieves, ne babbeeza eddagala, ne babbeeza emmere, ne babbeeza cogamu, ne babbeeza covid, ne babbeeza enguudo, ne babbeeza amasannyalaze, ne babbeeza amazzi, ne babbeeza amalagala, ne babbeeza. So apology oba repentance ekwata kuki? Kati abantu babagamba babasalira omutwe bagamba bannadini kati ffe bwe tuba tubabbeeno mweyo mubagambe nti obwavu muzimu, and people believe nti obwavu muzimu. Bakeera gugoba buli lwakusatu babanaaza ebigere, abasumba banaaza ebigere basiiga amafuta, and people cannot understand nti look, this is a syndicate eri presided over. Kati president yeetonze ababbi abakutte genda mpola aigigi lifestyle audit ababbi bano bajja kudduka bazitwala ebweru. Naye ennaku gye tulina n'okukyawa gavumenti okuliwo lwakubanga nti gavumenti tekoze kyeteekwa kukola. Why can't you put things on course? 40 years. Apology yaki? Mu kwetonda, mu repentance eri true and biblical, mulimu kye tuyita restitution. Restitution. Abaganda mu Luweero ebintu byabwe babibba, ente zaagenda, mayumba gaasaanawo, buli kimu kyonna. Actually abaaliwo bangi battibwa n'omusaayi gwabwe ne guyiika, obuwanga gye buli. This is not theory, this is not fiction. Obuwanga gye buli. Close to 1 million people lost their lives. Yes. Restitution eri luddawa? Ente ezaalibwa, emmere eyayononebwa. Bannaluweero bankuseere era neewunya bannabyabufuzi ab'eluweero. Omanyi tuli nabo ku forum. Kuliko forum gikwe banteke eya Luweero. Ne bw'obagamba they are so obsessed with kugenda mu parliament. Singa nalina obuyinza nandiweza ebyobufuzi. Amakulu olaba gaggwawo dda. Totally useless. Temuli. Abandi badde batwana ne bagana nedda. Why don't we lobby for our people? Kisoboka kityo okuba nti olutalo lwalwanibwa wano ne lutuusa gavumenti muyinza, naye over the years Luweero temuli mazzi gatuuka mu byalo nti buli muntu alina running water, abagalina batono. 2, masannyalaze bagala babulabi, kintu kifamukiremu kamwa waggulu, kiikyo kitambulira waya zitambula, naye ne we ziyita tebasobola gayingiza. Ate abalala abagaagala distance nnene tebasobola gafuna. Naye nga teebereza Luweero ajjudde nzizi, ajjudde migga. Tosobola gamba nti ngenda kusikira abantu ba Luweero mazzi, teweetaga na gajja Kampala. Eriyo emigga egimala. Eriyo Lumansi, eriyo Mayanja, eriyo Kafu, eriyo Sezibwa, egyo nagiyita omwo waliniya. Eriyo n'obugagga buli kikomo otuuka mulimu amazzi. Singa tubadde na musajja waffe ono wa Burkina Faso laga nti buli kyalo nkitaddeko pampu mufuna amazzi agajja ewamu. Sebo, Your Excellency, what are you apologizing for? What have you done? Ez'amazzi ziriiriddwa ky'oyagala otugamba, z'amasannyalaze z'oyagala otugamba, za nguudo z'oyagala otugamba, za ntindo z'oyagala otugamba, z'amalwaliro, kubanga n'amalwaliro gennyini
in dilapidated states. Amasomero same story, bonna basome abasomera miti. Nobeera ne audacity egamba abantu abazadde temuwaayo ssente mu UPE tubawa ssente ne mubawa 10,000 mmeka buli mwana oba 10,400 kale ne boba nti obawa mitwalo 5 naye ng'oddira BMP n'obawa obukadde 10,000 beekubeko enfuufu. Naye ng'omwana agenda okusoma afuuke gwenkya oyagala mmuteeka mu 10,000 kyokka n'ogamba n'abazadde temuwaayo ssente. Ekitegezo oyagala abaana baabwe bagube. What are you apologizing for? Mu kwetonda mubeeramu restitution, okuzza oba okugatta ntanze. Teweetaaga na kulagirwa kubanga okimanyi bannaluweero beetaaga ssente. Amasomero amayumba gaabwe wagakola ki? Wagasaanyaawo. Ebisolo byabwe mwabirya. So Museveni, what are you apologizing for? Principles tegedde restitution. Ebintu zaakayo bye yali abbye yali ready okubizzaayo. Eza penalty zinaava mu ttaka. Kakati simanyi how people understand. Nenze to me biblically Museveni has not repented. His Excellency and the First Lady have not repented. Nature manyi nti that is political gimmicking. Ali mu byabufuzi. Nti bwe baalabye tugenda mu kalulu ne bakola omupango muwala waabwe akololo kuŋŋaana ekkololo ayite afuuke mugatta bantu ayite Abangilikani ayite Abapentekote n'Abasiyazi baabaddeyo Kayanja yabaddeyo. Kakati okwetonda simanyi omanyi kye bayita okwetonda. Bw'oba oyagala sanity, bw'oba oyagala sanctity, bw'oba oyagala purity, aye tosobola kuyita Musiyazi naye najja n'atuula mu lukiiko lwakwe. Ye Kayanja yeenenyerezaawo keesi eri mu kkooti. Yandige nti Museveni nga bwe yeenenyeza nange kanenenye abaana be nasiba nange nsazeewo mbasumulule. That is restitution. Restoration. Omuntu omuzza mu kifo we yali nga tonnamukolako kikolobero. Lindako yagambye yeenenyeza naddala abantu ba Buganda. Okay. Naddala abantu ba Buganda akakadde kafe Luweero. Fine. Buganda terina kye yafuna mu lutalo lwa Luweero okujjawo kwonoonera ebyalo. Fine. Kakati ate abeekasese omumbere. General promoted. General ajiddwa maji ate mulokole musumba mulamba. Kakati simanyi how are the Rwenzururus feeling abaafiirwa abantu baabwe kati president yeetonda. How about Mukula? Massacre. Yeah. Mukula, the train. How about people of the north? Abasajja ne batuuka ne ku point n'abakazi okuba nti bakyalina mulimu gw'ekkola okujjako okwegadanga mu busiisira nga n'abaana balaba beegadanga misana. And that's why there is a population explosion mu north. Naye abaana abo babazadde naye tebasoma. Tebakola ki? Abantu abali desperate bayitirivu. Kyokka abatuna ne bagamba nti abatubba bagola bazimba magolofa, abatubba bakoze kino, abatubba balina bino. Yenenyeza lwa presiding over a thieving system oba a killer system, a tormenting system. Yenenyeza ki? Bw'otunuulira principles eziri ku kwenenya okwa Bayibuli gw'olabyemu okwenenya kololo oba okyasiriwalidde eri nti yeenenyeza. Oweekitiibwa president bwe kiba kituufu nti wabadde weenenya, okwenenya kutandika kuti kufulowinga kuva mu mutima, tebakusoma busomi ku lupapula. Number 2, nga tonnaba kusaba tukusonyiwe olina okusonyiwa. N'olwekyo kwata bannabyabufuzi bonna nga bakulemerwamu retired Colonel Dr. Kizza Besigye bonna obate. Secondly, jaba civilian mu court martial
etteeka eryayisiddwa ery'ekimpatiira mu wiiki emu okusibira abantu aba bulijjo okubawozesa mu kooti z'amagye ng'ate ne kooti eza bulijjo ziwozesa murder, ziwozesa treason, ziwoza every case, ziwozesa terrorism. Tulina anti-corruption code, tulina international crimes tribunal, tulina tewaliwo case etesobola kuwolezebwa muli kati bannabyabufuzi obatwala otya eri eteekera still n'oliza tyoyagala abantu aba bulijjo batwalibwe mu kooti ezo bawozesebwe. Kitegeeza you are acting against the will of the people. Two, you are personally abrogating the constitution. Constitution ojikutte ojisambi. Constitution says power belongs to the people. Kati you say power belongs to you and to those you ally with, who ally with you. Uganda Yancha.